Abatuuze ku kyalo omulamba ekisangibwa mu ggombolola y'e Bugoye mu disitulikiti y'e Kasese babuutikiddwa entiisa nga poliisi ennyulula emirambo gy'abaana babiri ababidde mu mugga Ssebwe nga bagezaako okusala okudda ewaabwe. Omugga guno gwabadde gubooze. Okusinza ku mwogezi wa poliisi mu Rwenzori East Nelson Tumushime, abagenzi bombi baana okubadde Linet Muhindo ow'emyaka 13 ne Rodrick Masereka ow'emyaka 4 nga baana bakula Zebron omutuuze mu kitundu kino. They had gone to harvest and their parents left them behind. Abadduukirize basaba ekikwatako okubazimbira entindo ez'ebigere kibanguyize okusala omugga guno awatali buzibu bwonna. Okasangana oluusi ilo olulwene n'olulwene. Omubaka wa Busongola South Sowedi Kitanywa ne poliisi balabudde abantu okwewala okusala omugga guno naddala mu biseera ng'enkuba nnyingi. Bw'onalaba nti enkuba egudde tosala mu mazzi genda ononye awaliwo bridge. Because this water comes with a lot of force. Kitanywa akasiza nti gavumenti yakussaawo entindo z'ab'ebigere ku mugga guno. Tutekemu amaanyi tukole bridges, bufutu bridges tukole bungi. N'okuvaako mu bitundu by'amasajja Kibira B mu Makindye Ssaabagabo, enkuba etonnye mu kiro ekikeseza olwaleero eresa abantu nga bajasimula bugolo. N'abaana baffe tebasomye olunaku lwaleero. Amazzi bwe gajja gawagavuza nnyo kubanga bamenya amayumba ne babeera nga tegalina wegalaga. Kati ssaawa zino abaana bali mu bibuuzo kati batudde waka. Ebiriddeko ne munnaabwe abadde agezaako okutaasa owa bodaboda okugwa mwala okulemererwa ate mukoka n'atwalamu ye. Abadde agudde mu mwala ono abadde yamulengedde dda ng'akoze eki abadde agenze kutaakiriza naye mu kutaakiriza ate n'akola ki wetuukidde nga abatuuze bamaze okunnyulula omulambo era balaze obutanimativu eri ekitongole kyanula ekyasengula abatuuze obula ne batakola mwala nga mu kiseera kino gufuuse akattiro. Bulifu olwetonnya omwalo ogwo gusala osi muntu asoose okufiira mu mwalo ogwo bafiidde mu mwalo ogwo ab'enjawulo nti yino yajja nesasula abantu baawo wonna wansi awo naye takola mwala. Buli muntu ageza okugaa nti kanjye kulumala agatwire yinula nti ne bannaffe abakeera okugenda okukola kati omwalo ogwo nga gusaze nga ogulaba omuntu abeera takyasobola kusala genda eri. Abalala bavubiramu omwana watuukira okuvubira mu mwala kyotegeeza baludde nga tebagukola. Naye tusaba gavumenti etuyambe eveeyo bajje bakole omwala guno. Yo Mutaka Jonge zone ekisangibwa ku luguudo oludde Salama eyaliko omusirikale wa poliisi eyawummula ASP Nanse Nakabiri asimatuse okufiira mu mukoka awaguza n'ayingira mu kikomera kye n'akisuula. Apangisa abadde babeera okuliraana ekikomera mukoka kyasudde bagambye nti kikubye omwana nga mu kiseera kino addusiddwa mu ddwaliro gy'afunira obujjanjabi. Omwana afunye ekizibu kuba kimuluma anywedde amazzi. Abakyala bano babadde bafiiridde muli abalala bategeeza nti ebintu byabwe bikulugusiddwa mukoka okulinda endagaano so nga abalala babadde bannyulula bintu byabwe mu mazzi. Wano tetusigazizza kantu mu nnyumba, ebiwandiiko by'abantu byonna amativi tusaabadde amazzi ne tulekamu ebintu. ASP Nakabiri ayogedde akaseera akazibu kayolekedde olw'abapangisa obutasigaza kantu n'asaba abakola ekkubo ly'essalama okubaako kye bakola basobole okuyambibwa. Kati mbadde nkola appointment ngende mu City Council eyabawa ttenda mbabuulire ku kizibu kye tuli likely okufeesinga. Laba Mukama bwakireese ate ne kibaawo ne kitandika nange. Mu nnyumba temwasigadde kantu. Naye kuba ne gate nga giggula. Ssente wa Ttaka Jonge zone Geoffrey Kyobe ategeeza nti bayogerako n'ab'ekitongole kyanula wabula tebannayambibwa. Ng'abantu ne tubaluma tubannyonnyola nga tubalaga akabi akayinza okuva mu kukuŋŋaanya amazzi gano naye ne bagezaako tutegeeza nti bo batambulira ku plan kye twagezaako okuwakanya naye ne batusinza amaanyi tugamba kale katutunule. Gilbert Muhanguzi ne Namyalo bakusakidde guno ku Bukedde TV.